nga bannayuganda bangi bakyakubagana empower akalulu aka scientific election omuli abalonzi nabo abanalondwa buli omu nga yeebuuza kanaabeera katya mu basinze okukatya mu buli abagenda okuvuganya ku ntebe oba ku bubaka bwa parliament abakyala aba district nga bagamba nti ebbanga ly'emyezi 3 gwanvu nnyo tebasobola kubanga bali kwanaganyira baagala bakendeezeko nti kubanga bo okwawakanako ne babaka ba parliament abazi kaunti batambula district namba ekintu ekizibu nnyo gye bali naddala bwe kituuka ku nsonga ey'ebyensimbi. Ababaka ba parliament abakyala beekubidde enduulu baagala akakiiko ebyokulonda kakendeeze kaseera ak'okubiramu kakuyege naddala ng'okulonda kubindabinda kakati bano bagamba nti emyezi 3 egyabaweerebbwa myezi mingi nnyo naddala ng'akalulu akasinga obungi bagenda kakubira ku mikutu egy'amawulire kye bagambye nti ensimbi zibeekubya mpi. Omubaka omukyala okuva e Koboko Margaret Babadiri ategeezezza nga ate akalulu kano kagenda okuba akazibu ennyo kubanga abakyala tebalina na nsimbi zibabeezaawo n'olwekyo agamba nti ekiseera kino kigaziye nnyo. We are really catch up with the time. We should not campaign for 3 months. That is too long. It's better if we reduce the campaign period to at least 2 months, so that the one of the president can be 3 months. So why don't we reduce it even by 2 weeks? Because we cannot afford to run this campaign for 2 months scientifically. The cost shall be too heavy on us. Ombako kuve kumiseras agon sako nombako kuve budiope Godfrey Mzungu bano bategeeza nga abakyala bano batakyasobola kubako kibakyusa enteekateeka efulumiziddwa akakiiko ebyokulonda yeeyogerera yokka. Everybody needs to know that we are in a new normal. It is not a normal operation like we used to. The whole issue is that let government observe its duty and obligation. EC has its obligations that is supposed to be executed. Tetukirinako buyinza. So ne batunakyogerako ekituufu kyennyini waliwo bannaffe waliwo ebitongole ebikikwatako. Kyokka omubaka okuva ebuyamba Amos Mandela ategeezza nga abakyala batidde obuti ng'aga nti bandibadde basaba n'ekiseera kino kibe nga kigaziyizibwa kubanga balina okutalaga ebitundu ebyenjawulo naddala amadisitulikiti agajjudde. Basi kitegeera kuba kati nze ku lwange ndabira ddala nga ekiseera kye baataddewo kimala. Omuntu bw'obanga obadde in touch n'abantu bo kino ekiseera kiba kimala era ffe abasinga tuli beeteefuteefu okukosa ekiseera kubanga ekisooka electoral commission yakyanjiza bulungi. We should be given free airtime on radio stations, whether it being government or private, and government must be in position to foot the bill. Sort of that, we have some candidate who cannot even afford to sponsor airtime for 30 minutes. Why must we deny such a person with the potential gift or leadership to to access his or her voters? Wabula mbaka okuva Chinkizi Kabayije Kaberuka agusalidde abaka ba parliament abava ne wagira etteeka ly'omusolo ng'agamba ke kaseera basasule babalabula ne bagaana. Abagamba nti banange otiteno olumuli yakutukwata bali balowooza nti banyiga bali bawansi naye kati ebanyize otiti nagiwakanya nga bagiyisaamu ate bano abo bagiyisaamu nti badduka emisinde bamanyi nti baali batamanyi nti jakubakola kyo. Tubadde tusaba emisolo bagijjewo kubanga gino gikosa nnyo abantu naddala ffe abakyala n'abo abantu abalala abateesobola. 1 for the OTT to be scrapped off so that our voters are able to access information that we are going to relay on the social media. Bino bijjire ng'omwezi ogw'ekkumi abaka parliament balina okubanga batandika so ogw'ekkumin'ogumu abagenda okuzibwa ku bifo by'obukulembeze obwa ba president obagenda okubanga batandika. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.